okwesiga Katonda mu kaseera akazibu. Essomo lyaffe olwaleero liva mu kitabo kya Zabbuli essula ya 2 naye akanyiriri k'omusanvu kagamba nti naye ffe tunaayogeranga erinnya lya Mukama Katonda waffe. Eno Zabbuli y'emu ku ssaala ey'okusaba obuyambi olw'ebizibu eggwanga lye lyayitamu abantu bwe baasabira kabaka waabwe nti Katonda amusobozese okumuwa obuwanguzi. Bwe tusoma mu eno Zabbuli tulaba essira lyesigamye ku bigambo ebigamba nti erinnya lya Katonda waffe. Abantu ba Isirayiri baali bamanyiddwa amawanga ag'abakafiiri agaali gabeetoolodde ng'abantu ab'enjawulo olw'okugonderanga erinnya lya Mukama Katonda. Naye mu ndagaano empya tulina oyo eyajja mu linnya lya Mukama Katonda, ye Yesu Kristo. Yagamba nti nze najja mu linnya lya Kitange, Yokaana 5:43 bw'egamba. Era Yesu Kristo ye Mukama waffe, omununuzi waffe, era obwesigwa tubuusa mu ye. Era tukuumibwa mu linnya lye, era tusaba mu linnya lye nga tumanyi nti ajja kutwanukula ye nga bw'ayagala. Ebbaluwa ya Yokaana omutume ey'olubereberye essula ey'okutaano akanyiriri ke-18 n'ake-15 egamba nti era buno bwe bugumu bwe tulina eri ye nti bwe tusaba ekintu nga bw'ayagala atuwulira, era bwe tumanya nga atuwulira buli kye tusaba tumanyi nga tulina ebyo bye tumusabye. Zabbuli ey'olwaleero w'ogyekkaanya ennyo eyina weeyogera mu kanyiriri ak'omusanvu nti abalala beesiga amagaali n'abalala beesiga embalaasi. Ebyo bye byali ebyokulwanyisa eby'amaanyi mu kiseera ekyo, naye Dawudi yasalawo okwesiga erinnya lya Mukama ku lw'obuwanguzi. Gwe kankubuuze, nga tulina ebizibu eby'enjawulo mu bulamu, kiki ekisookerwako kye tulina okukola? Kuddukira eri Katonda oba okugezaako okwemalirira mu magezi ne mu maanyi gaffe? Ekigambo kya Katonda kijjudde obubaka bungi engeri Katonda gy'ayamba era n'okununula abantu be mu kiseera ekyakazigizigi. Ekigambo kya Katonda kitugumya, kituwa essuubi n'amaanyi okunywerera ku ye. Olwaleero nga bw'ofumiitiriza ku eno Zabbuli, nsaba Katonda ayanukule essaala zo, akukuume, akuweereza obuyambi obw'amazima n'obuwanguzi eri balabe bo. Sa obwesigwa mu linnya lya Yesu Kristo mu kaseera akazibu. Ekirowoozo kya leero, erinnya lya Mukama kigo ky'amaanyi, omutuukirivu addukira omwo n'aba mirembe. Engero essula ye 18 akanyiriri ke-10. Amiina.